السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Mubufunze Sheikh Owekitiibwa Imam Muhammad Jawad yani. Brother wange Sheikh wange Owekitiibwa Sheikh Abdullah mukuza nti Imam Muhammad Jawad yani mubufunze. Mukusooka Imam Muhammad Jawad alayhi salatu wassalam y'omusika wa Nabi Muhammad ow'omwenda. Afuna bulungi. Nga bwe twalaba nti ekiramu kya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kyali inni tariku fiikum al-thaqalayn. Kitab Allah wa itrat mbalesema ebisitobiri Quran ne balbayt Sahih Muslim volume eyokubiri page 238 n'ekyo balbayt bitegedde okubeera nga twekwatako obutabula because twagamba nti warabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar ma kana lakum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Katonda lubeerera yatonda omuntu era yamulondera abakulembeze okitegeera okulonda si kwaffe akikola abeera akoze shiriki nolwekyo Imam yalondebwa Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad n'amutulaga because Nabi takola okujjako nga bubaka nga we twalaba musatu najuma ya kusatu paka yakuna mukadde wange kyobuuza nti Imam Muhammad ebimukwatako mu bufuzi tugambye nti ali mu kiramu kya Nabi Muhammad kikola ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yafuula okwagala Ahlul-Bayt nga kiri wajibu teweesalirawo Suratu Shura aya 2:3 era n'abatukuza mu Suratul Ahzab aya 3:3 nanti omuntu gw'ogobe ateekeddwa okubeera nga ma'asum nga bwe twalaba nolwekyo Imam Muhammad Jawad alayhi salatu wassalam taata we Imam Ridha alayhi salatu wassalam eyaziikibwa e Mashhad mu Iran. Mama wa Imam Muhammad al-Jawad alayhi salatu wassalam ayitibwa Hazrat Bibi Sabika Khatun alayha salam. Imam Muhammad al-Jawad alayhi salatu wassalam yazaalibwa nga 10 Rajab omwaka ogw'ekikumi ijiri okukwatagana emyaka 8 eddi after Jesus. Nolwekyo Imam Jawad alayhi salatu wassalam yazaalibwa mu kifo ekiyitibwa Medina. Imam yawangaala okumala emyaka 25 nattibwa nga 29 Zikaad omwaka ogw'2020. Ekifo Imam waziikibwa kino kyennyini Kazmain mu Baghdad mu Iraq. Allah subhanahu wa ta'ala watuyambye okubeera nga tukola kitutuuka. Ekyaviira Imam Muhammad Jawad okuttibwa yaweebwa obutwa Abba Sayyid Khalifa ayitibwa Mu'tasim era haramu ye yeeno. Kyetuyiga ku Imam Muhammad Jawad alayhi salam, Jawad kitegeeza omuntu omugabi. Nolwekyo Imam yali mugabi nga bawangaala bulungi ng'era we tulaba mu Suratul Al-Imran aya 132 mpaka 134 nti wasaari'u ila magfiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. نولج إمام مون الذين ينفقون في السراء والضراء يلي أسبندinga musanyu ne munnaku era osupendinga Katonda akuwa magfira nga we tulema Suratul Imran aya 132 mpaka 134 wakuwa magfira agazamira agafuula birungi n'akuwa ezzadde n'akuwa riziki n'akuwa ejjana buli kimu nga we tulabye Suratul Nuh aya 10 12. Imam Muhammad Jawad yafiira ku myaka 25. Point enkulu yakozesa emyaka gye egy'ekivubuka okubeera ng'asomesa abasiraamu. Twekwata ku Imam Muhammad Jawad osobola mukozesa mutawassulu ng'olina ekizibu ne wegayira Allah subhanahu wa ta'ala nti behaki Imam Muhammad al-Jawad abeere ng'akkiriza lwazo Katonda abeera akola ki akkiriza. Nolwekyo Sheikh wange kyekyo mu bufunze. Waliwo ekibuzo ekirala Mukama wange ekitiibwa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.